yali awo nga ku kolini naye nga wakisa kirungi etavanga kusoma enfo gyotuwa emmere ng'atuwa bitalo osala busazi paaka wali yafanga nkyasoma kubanga okumaliza okusoma nga yaggwawo dda naye nga nsoma ana kati akyaliyo kwe tulya era twandibaddewo naye ate bwe nafuna mikwano gyange bwe twatambulanga okuva enamuyenje maama we ng'ate naye mufumbi mutunzi wa mwenge wali enamuyenje wali wa maama Faisi maama Faisi mutabani we yali my best friend baliwo abavuka babiri we twatambulanga oyo muto nnyo abo batukoze ku kyalo kimu naye oyo muto nnyo nnyo abo bato naye nga ezigula ssente azikola ki azirina oba oyita munaku efaanana etya toli wekka Katonda by'oyitamu abimanyi Katonda abimanyi mwefuge Katonda mu Yeremiya essula 11 Zawadi n'agamba amanyi nina enteekateeka tali ya bubi gy'oli kambabuulire Katonda alina enteekateeka ey'enjawulo eri obulamu bwo kubanga akumanyi tekyamusikanya abantu bano bo nga balowooza basobola okwerwanira entalo zaabwe basobola okwewa Katonda akumanyi amanyi ne mwosula kaakati nesanga okuwulira abujulira nabano benyininyini bano mwami Katongola malabika gwe wazaalibwa mu famire ng'etegerekekoko oyindi masa w'ekitatya secondary senga akubuulira gyeyava oyinza okwesanga simanyi nnyo ajasi ashumu ayinza okwesanga nga yasulako ku mukeeka Sabadikoni agambye yasulako ku mufaliso gwa pasipalamu ate mukadeeya sina mu lugonyo naye okuba waliwo Katonda eyamumanya senga otuukako Sabadikoni waasula oyo mu kisenge n'ogamba bannange ekituuka okwebaka mufo kyogenda mu kisenge agenda mu sitowa ya mwanyi ku lukuta talina kyakwebika n'asendawo bw'ati n'agwa kava ne bukya naye olaba waasula kati oyinza okwewoonya Mukama abayise musoboleddwa era abagamba obosi eri wansi abagamba timwatika ekifaananyi kyange kubanga kyangu Yesu yali musumba yalimu ekifaananyi ky'obusumba kakati ng'alina ekifaananyi eky'ensolo oba ente Katonda n'alaba abantu kabanya bye bawulula bingi n'ojja kusomera oli mu kapolingi weetiisa akalenzi kakumenya leka tasome nawe tosoma wajja kusoma I gave the whole of my heart for the generous. The person I gave the whole of my I am Rama Temutima Diabantu. People are heartbreakers. And I'm sorry that I'm many of you to what you are not doing. Never one of my little Wewe utambula mukina doringa enswa yingire nkata. Era tenayiga zabana bange abawala kusana tegeera ebyo. Nze abaana bange kale era si babi. Naye era nze mbabuulira. Ne mbagamba lo, thank you for being beautiful. Look at her. Look at her figure. What.
kakati ngamalanga mugamba osanga bakuwana ku luguudo eyo bagamba nze kitange yabimpaana wanadda kiti nnyo Katonda akumanyi siba enjala mu maaso olirya namwe abasajja kyebagamba bannange bonna leero naye walinga otudde kakeeka olifuna akutuwakuwa Katonda olifuna akukima n'akutwala mu ddwaliro n'akujjanjaba nasanya okuwa ekyokulabirako kyange ne maama wange gyali my mother my first born now these days very young lady 97 years myaka 9 mwembeka kubanga nze last born we nyindi myaka 57 kakati ye yenkana atya last born ate waggulu wange ngeri abaana 10 mwawule navanjeru eyo tukoze kyonna ekisoboka naye kati kisa kya Katonda musawo yayogera kituufu naye temulema kweteekateeka nekimputula mumanyi last born ne maazi bakifaanana nempulira nga nkutuse naye nenguma masajja netulabirira maama ne banabeera awo bino Yesu yagamba abasajja mujjengeni mwena abakoye nange temweleke nange n'abakola ki banange buli kyetukola tulina kwewaayo awatali kwewaayo tojja kutuuka wakanirwa nsaba ekisa kyamu kitukwate kitunyweze tweweeyo eri Katonda tweweeyo eri okukola tweweeyo eri omulungi bwa Katonda Mukama alabisibwe mu ffe amiina yala kubategeeza kuwalulirako ebyo ebizitowa amaanyi agalina ye buduloza ye bajegere yaffe eyinza n'okutuyisa awaseerera so kyetaagisa bwetaagisa kumwesiga nakumukwasa byaffe byonna our God has the strength to help us to carry the yoke. Each one of us has his own yoke. But what you are suffering with, what is battling you, God is available to stand with you. Bakulabanga okusolukemu. N'olwekyo Yesu kyayogera eri abantu bano ng'abayita kumwesibako alyoka abawulireko ebizitowa. Tewali mulala okujjako Katonda. Ebigambo byange ebyo bikwata yayagala abalina ebisoomooza. Abantu bangi tebaagala kubeera n'abantu balina bizitowa. So only God who can associate with the people with situations that are hard. Abantu tujja kwebaza Katonda abaana bange. Bana basuma bakimanyi no testimony gye bawa nnyo. Nze sitaani 5 nga tuyiisa omwengeeka mama alina kayinja era nebaza Katonda kubanga kyatukoledde atutidde kayinja tokyamusanga mu byalo bangi endeko neera kayinja yafa nga nkyasoma kuba ngenda okumaliza okusoma nga yaggwawo dda naye nga nsoma ana kati akyaliyo kwe tutya era twandibaddewo naye ati bwe nafuna mikwano gyange bwe twatambulanga okuva e Namuyenje maama we ng'ate naye mufumbi mutunzi wa mwenge wali e Namuyenje wali wa maama Faisi. Maama Faisi mutabani we yali my best friend. Baliwo abavuka babiri we twatambulanga oyo muto nnyo abo batukoze ku kyalo kimu oyo muto nnyo abo bato. Era nga okunywako tetwebbirira kuba gwalingawo wakola ki mpola mpola nenkola
kugamba ayi okulokoka saba oddemu ebigambo bino ekitegeeza ebiva ku mutima gwo ate ebyatuli n'akamwa kugamba ayi lwaleero funye omukisa okuwulira ku bikwatako era ndabidde ddala nti nkwetaaga mu bulamu bwange olwaleero nkwaniriza obulamu bwange ojja ofuge njatula n'akamwa kange nga kiva ku mutima gwange toli mwana wa Katonda olw'ekyo ndokoka ndokose nkukkiriza obeera omubeezi w'obulamu bwange wanduukula erinnya lyange kitabo ky'aboonoonyi erinnya lyange liwandiikibwe kitabo ky'abalamu kkiriza nti onanzijuza omwoyo okuluŋŋamya amakubo gange mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Kabasabire weebale Mukama Katonda olw'ekibiina kino ekingi ekizzeemu omulanga okusinziira ku njiri ebuuliddwa ne balabira ddala nti bakwetaaga kubanga ogambye timujje gye ndi mmwe mwenna abazitoowereddwa n'abakooye leero n'atuwummuza kubanga ekikoligo ky'otikka tekizitowa abaana bo bano balina bingi bye bayitamu naddala mu maka gye bava abaana abamu basosolebwa nga banoonya Katonda gwe atasosola abaana abamu bazaalibwa naye abazadde nga tebafuddeeyo kimala kyokka nga banoonya balaba ne mu ssomero mumu ababaagala okusinga abazadde kyokka ababaagala nga abaagaza bintu birala naye tuwulidde nti Mukama gwe atwagala okwagala okutaliiko okwakkulizo twagala okwebaza abazadde abavuddeyo nabo ne balaga nti beetaaga Kristo kubanga babonaabona nnyo okunoonya ensimbi okuweerera omwana wano mu Uganda era nga mugugu gye bali naye Mukama gwagenda obbakwatirako okulaba nga abaana be basomoka era twagala okukkiriza nti naffe nga watusomesa n'otusomosa olugendo lwa Bishop tuluwulidde n'olwa Ssaabadinkoni tuluwulidde asulako mufaso gw'ebisubi n'abalala basulako wansi ku ttaka abantu bayise wangi buli omu alina akatabo ke naye bamaze ne bawangula nga beenyumiriza mu linnya lya Yesu kyenva mpaayo abaana bo bano Mukama Katonda obalere mu makanisa yonna gye banaavanga bongere okusoma ebyawandiikibwa ebitukuvu bibaluŋŋamye n'omwoyo omutukuvu gwe watusuubiza abaluŋŋamye bulungi balokose naye ebizibu tebigenda kuggwaawo Kristo gwe wennyini wagamba mu nsi mulimu ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde ensi leka amaaso gabe gatunulire gwe Kristo eyawangula ku musaalaba eyawangula emagombe n'ozuukira obagumyenga nga bafumiitiriza kuggwe butamala oba wawangula kale nabo banaawangula mu kuweerera abaana mu kusoma
God has chosen to lead us here. Brethren, you are most welcome, and I congratulate you. The thank God has enabled you to come into those important offices. Before you swear, I want to caution you. It must be in their files. Keep them. When they ask for your CV, you have to say, I was welfare minister. I was in charge of food. So people will give you, those are important. Having the school faithfully, diligently, diligently. Will you endeavor to live an exemplary life? Yes. Will you be in position to uphold, defend, and protect the school rules and regulations? Yes, I will. Okay, now confirm what you have said. I, Pato Emmanuel, do solemnly swear that I will faithfully discharge my duties as the head prefect of Hilltop College, and that I will uphold, defend, and protect the school rules and regulations. So, God help me. I do solemnly swear that I will faithfully discharge my duties as the head boy prefect of Hilltop College, and that I will uphold, defend, and protect the school rules and regulations. So help me God. I do solemnly swear that I will faithfully discharge my duties as the head girl prefect of Hilltop College in Kokonjelo, and that I will uphold, defend, and protect the school rules and regulations. So help me, O God. I swear that I will faithfully discharge my duties as the special duties prefect of Hilltop College in Kokonjelo, and that I will uphold, defend, and protect the school rules and regulations. So help me God. Uphold, defend, and protect the school rules and regulations. So help me God. Discharge my duties as the detergent prefect of Hilltop College, and that I will uphold, defend, and protect the school rules and regulations. So help me God. Swear that I will fulfill discharge my duties as the Games and Sports Minister, Hilltop College in Kokonjelo, and that I will uphold, defend, and protect the schools and regulations. So help me God. I do solemnly swear that I will fulfill and discharge my duties as assistant technical prefect of Hilltop College in Kokonjelo. So God uphold and Protect. I do solemnly swear, and I will faithfully discharge my duties as duty captain, prefect of Hilltop College in Kokonjelo, and that I will uphold, defend, and protect schools and regulations. So God help me. Solemnly swear that I will fulfill discharge my duties as welfare prefect of Hilltop College, and that I will uphold, defend, and protect the schools and regulations. So God help me. Do solemnly swear that I will faithfully discharge my duties as the assistant welfare prefect of Hilltop College, and I will uphold, defend, and protect the school rules and regulations. So help me God. Mary, I do solemnly swear that I will faithfully discharge my duties as a uniform prefect of Hilltop College, and I will live, defend,
defend and protect the school rules and regulations. So May we listen, please? I am Ganga Daisy. I do solemnly swear that I will faithfully discharge my duties as a dormitory captain, girls prefect of Top College, and that I will uphold, defend, and protect the school rules and regulations. So help me God. Katrina Catherine, do solemnly swear that I will faithfully discharge my duties as a Central Prefect Girls of Hilltop College, and that I will uphold, defend, and protect the school rules and regulations. So help me God.